oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza ate mpozi ku BOCAT TV nze Sula Senyonga ate mpozi we bali kwera ngo subscribinga bali kwera ngo tulaba bali kwera ngo followinga. Onako lwaleero tugenda kwera mpozi nga tuongereza ku story ya Joe. Tubagambye bana Uganda banji nya bali mu China mpozi n'abaddugavu abava mu nseze enjawulo bali mu kutulugunyizibwa era banji bagobeddwa mu mayumba gaabwe bali ku streets mbadde mbalaba bali ku streets then obale mpozi n'abakyala abasinga abadde bafumbirwa abachina abawasa abachina babakasa okubeera mpozi ngate bagatululwa nti olekawo omusajja wo mu China olekawo omukyala wo mu China kubanga oli muddugavu. Eyo nno yembeera eri mu China. Wabula bana Uganda abasinga badde bakyasaba baagala kudda Uganda. Kakati Bobi Wine ngayita mu Bobi Wine Foundation nga bakwataganira wamu mpozi n'aba Atlanta Black Star babadde baagala okuyamba abaddugavu bonna abali mu China basobole okudda ewaabwe. Naye ng'obuzibu bukyali nti nsi ki ekkiriza abantu bamaze okubeera nga mpozi basengulwa baba bakiyite evacuation ng'enekkiriza balandinge mu nsi yaabwe basobole okubeera nga ate beeyongera okugenda mu nsi endala. Omukulu Nelson nga ye mpozi ye yatandika era nga ye CEO owa Atlanta Black Star nga balomu ne Bobi Wine ono mpozi nga ye mubaka wa parliament mu ggwanga lyatu Uganda ate nga mpozi ayagala okubeera mpozi nga yesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bwa Uganda. Beegasse wamu basobole okubeera mpozi nga bataasa banna Uganda abali mu Gwanzu mu China basobole okubeera nga bazza buli omu ewaabwe. Mu kiwandiiko kyabwe bagamba bwe bati twafunye okwemulugunya mpozi okuva mu bannaffe twafunye okwemulugunya mpozi okuva mu Bafirika oba abaddugavu bali mu China olw'okubeera mpozi basosolebwa mu langi nga kino mpozi kizingiddemu abaddugavu bava mu Afirika n'abaddugavu bava mpozi ate mu semazinga ya Amerika. Bagaaniddwa okubeera mpozi nga basula mu maka gaabwe basula ku streets tebaweebwa bujjanjabi okuva mu malwaliro ag'e China era batulugunyizibwa bya nsusso. Tulabye bu video obusoomooza obulimu mpozi bamaama ab'embuto nga bagobebwa mu malwaliro ag'enjawulo mu China nga tebafunye bujjanjabi. N'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti ya China esobole okubeera mpozi nga eyingira mu mbeera eno era mpozi ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Olw'ensonga kibi nnyo abachina okubeera nga batulugunya abaddugavu era tusaba embeera eno ekomekkerezebwe. Abakungu bano Nelson nga bali wamu mpozi ne Bobi Wine basazeewo era bo batunuulidde nnyo ekyokubeera mpozi nga bateekawo ennyonyi esobole okubeera nga ejja Abafirika abali mu China nga batwalibwa mu nsi eza Africa naddala abo abali willing okubeera nga babalisiivinga era bagamba bali willing okubeera n'okubeera nga baba evacuatinga batwalibwe mu America naddala abo abalina obutuuze bwa America oba abalina permanent resident status. Wano basabidde abakulembeze bonna aba Africa ne community y'abaddugavu omuli bannabyabufuzi ba activists ba artists n'abakulembeze ab'ennono okugattira wamu amaanyi basobole okubeera nga bataasa baddugavu bannaffe. Wano basabidde n'abaddugavu abali mu America n'abaddugavu abalala okubeera nga mpozi bawaayo obuyambi bwonna bwe balina ne resources ze balina babibyazikeko okubeera nga bagamba bataasa abantu bano mu kye bayise save our own soul
okusobola mpozi okukwatiramu mu kirwadde kino wamu n'okulwanyisa ekirwadde kino ekya ssenyiga Abachina. Wano mpozi basabidde buli omu wenna alabye ekiwandiiko kino obeere mpozi ng'ate osobola okubeera nga okisaasaanya ku mitimbagano gyonna ng'oteekako buteesi nti #SaveOurOwnSouls oba #SOOS ne bateekako omukono wansi. Neil Nelson, CEO wa AtlantaBlackStar.com, ate mpozi ne Bobi Wine, Ugandan MP. So kakati awo tutuuse yenga ye Bobi Wine ngayita mu Bobi Wine Foundation basazeewo singa banabeera nga bafunye at least ense ziri willing okubeera nga ziri saving abantu bano, bo bali willing okubeera nga bagenda mpola nga babasengula okuva mu China naddala mu kitundu ekya Gwanzu babazze mpozi mu nsi zaabwe oba mu nsi eyo eneba eri willing okubeera nga ebali savinga ebeere nga ebayambako paka ekyosi kino nga kimaze okuyita. Jjukira Uganda eri emu ku nsi ezifuna mpozi obuyambi oba ssente ez'aba refugees, era kyova olaba nti Uganda erina aba refugees bangi nnyo kubanga bafuna obuyambi okusobola okulabirira abantu abo. Ndowooza ne bana tunabatwala nga aba refugees bambi bwe banabanga president akkiriza basobola okujjako waneeno. Anyway, tova ku BOCAT TV biro tusobola okubafunira olunaku olwaleero. Nze Sula Senyonga, oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV